SB4 Media akyakolimira omusajja ali mu kwebaka ku mukazi we era nga yavaayo n'amukolera akatambi n'amugamba nze nkusaasira gwali eyo eyeefuze mukazi wange Nnaalongo ng'olowooza nti agenda kwagala ajja kukwatibwa ekisa okuwaako akuweeko bwe kiba kisoboka n'okuzaalira akuzaalire naye halo tagenda kufuuka mukazi wo. Ebyo nno bibadde bigambo bya Ssaalongo gwe twogerako SB4 Media. Mujjukire nti ennaku eziyiseeko emabega omwezi oguwedde wabaddewo entalo ezigenda maaso wakati wa Ssaalongo ne Nnaalongo nga bino nno birimu obwenzi bino nga birimu obwenzi. Nnaalongo ayina omusajja omulala naye ate Nnaalongo agamba ne Ssaalongo abadde n'omukazi omulala era nga Nnaalongo agamba takyasobola bbeera mu bufumbo bwa kusika muguwa, tasobola bbeera mu bufumbo bwa miggo, tasobola bbeera mu bufumbo bwa competition. Njagala tugendeko mu butambi bunene tubuwulirize ate era tubeere nga tukomawo. Yenze Sheila Adita, subscribinga, kwata ku notification bell, commentinga katukomewo. Kati kiri bwe kiti nze nsaasira omusajja agenda okuvaayo akwane Nnaalongo amuwaseemu. Kati kiri bwe kiti nti oyo wange ojja muwasa sobola n'okuzaalirayo kuba akatambi kabadde ka Ssaalongo. Abasinga ku akatambi ako mwakawuliriza naye nga yadde wakawuliriza wawuliddeko ku ani Nnaalongo ng'ayogera ebintu by'okugenda mu ssabo. Ono nno yakkiriza n'agamba yenze mu ssabo nagendayo nagenda n'entabala abasawo b'ekinnansi bonna era ningezaako buli musawo naye ensonga eyantwalayo yeeno. Tugenda kuwuliriza akatambi kano aka Nnaalongo ng'atubuulira kyava ku ki, yavaawa, ekirowoozo yakijjawa ekimukwata okumutwala mu ssabo era mu ssabo yali anonyeeyo ki. Nze naawe njagala otule katambi kaneeno okawuliriza bulungi naye ng'ekisinga mu byonna njagala oggyemu ekyokuyiga. Njagala oggyemu ekyokuyiga mu katambi kano naddala gw'omukyala nga tonnabaako bintu byonna byonna byoyogera, tonnasalira muntu musango. Njagala osooka owuliriza akatambi kano, tomanya oyinza okuba omu ku abo ate era tubeere nga tukomawo. Nze nga Anne natambulako mu masabo eritali limu agatali abiri naye neebaza Katonda olw'okuntuusaayo nayo ne ŋŋendayo. Neebaza Katonda olw'okuba nti ne mu kaseera ako nga njaggayagga nga ndi desperate nga mpulira nti waaba tampadde mwana kale kaŋŋende nnoonye ewalala osanga ewali okubeerwa. Byonna nga mbigezezzaako nja kukiddamu emirundi n'emirundi byonna bye nakola. Kubanga mmanyi we kibulikika. Mu kaseera kano waliwo ali mu kugezaako, waliwo gwe yafunye edda ssente nga bagenda kutwala mu ssabo. Nziza okugamba nti mu ssabo tewaliyo makulu. Nziza okugamba nti Katonda yekka yagaba ezzadde. Nziza okugamba yogera naawe nali ŋŋenzeeyo naye wulira tewavaayo mwana, tewavaayo ssuubi lyange yadde nga gye nali nditadde mu kaseera ako. Wabula oluvannyuma lw'okugezaako byonna nga nkooye nga binsobedde ebyaddala nga ne sitaani gwe mbadde ŋŋamba nti kati sitaani osanga yanannyamba kati kantunuulire sitaani nga naye tannyambye wabula nga nnyongedde kubeera depressed nga nnyongedde kubeera nga embeera eyongera kubijja. Njagala okutegeeza mwana wa Mukama Katonda nga naye naye Mukama Katonda ekisa kitumale era tumwebaza nti agamba wonadda gyendi nange nadda gy'oli, wonadda gyendi nange nadda gy'oli. We nadda eri Katonda we namanya nti kati omanyi byonna bye badde bantambuzaamu sibiddamu. Neebaza Katonda ku lwa byonna bye yampisaamu. Message gyengezaako okugamba naye mu kufuba kwange ng'omwana w'omuntu
mu kulowooza kwange ng'omwana w'omuntu nalowooza nti oba olyawo kati kaŋŋendeko mu ssabo amazima ga Katonda mugulu tewavaayo kubeerwawo kwange oba olyawo kaŋŋendeko ew'omukyalo ono gwe bagambye agaba obudomola obw'eddagala ebyaddala Katonda teyansumululirayo nendowooza nti oba olyawo kaŋŋende nkole bwe nti mu magezi gange mu kufuba kwange konna nga ngezezzaako njogera n'omukazi afubye njogera n'omukazi akooye njogera n'omusajja anoonyezza omwana mu kunoonya omwana taba mukazi yekka n'omusajja naye abeera mu lutalo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwana wa Katonda ye gwe njogera naye gwakooye gwe yeekyaye gwawulira ng'oyina ennyiike awulira ng'oyina ekiruyi mu mutima awulira ng'oyina ebbanja awulira nga sitaani yazziba n'abaanayo sitaani yakwata abaana bo mwana wa Katonda njagala ogolokoke njagala okutegeeza nti tewali mirembe tewali kufuna mu byonna gwe byofuba ng'omwana w'omuntu naye mu Yesu yekka. Abakyala are you there? Abakyala are you there? Akatambya ku mukawuliriza bulungi nnyo oyo nno ye Nnaalongo mukyala wa SB4 Media mukazi wattu mukwatiddwako n'ennaku mpulidde bubi amazima nti ngaffe abakyala we go through a lot. Ebiseera ebisinga abantu bwe batulaba balowooza buli kyaffe kyakkakeeka era mu ekyo ne kibaleetera obutatuwa kitiibwa ne batutwala nga bwe baagala ne batumisjudginga naye nga deep inside they don't know what we are going through. Omukyalo oyo emboozi gyanyumiza. Some of you are going to take it for granted. Name me as Sheila Adita Nina changes him. Nti there is a certain situation that comes into your life nekuleetera to do certain things that you're not ready to do. Nti woba wuliriza Annie emboozi eno gyanyuma eyogenda musabo. She did not go there because she wanted. She went there because of a situation, and which situation yali family issues. Family issues ezirimu omwana. Yali craving to get a child. Omwana ng'akyagaanye. N'asaba ne bigaana nga womanyi ebya Katonda. You kneel down and play. You kneel down and pray. Naye God takes time. You kneel down, pray every day, cry all time. Katonda n'atakwanukulira all day and day. It doesn't mean to abatakuwulidde. Naye come think of it. Munsi mulimu abantu bameka. Era bameka abamusaba every day. So he's not going to answer you and leave the rest. No. Ate ekirala Katonda omusaba ekintu naye n'asigala ng'akirowoozaako alabe is this person really yeewaddeyo okuba ng'asaavinga nze akitegedde nti nze nsobola omukolera buli kimu kyayagala nze mbala entuukeze. So Nnaalongo bwe yagenda mu ssabo okufuna omwana, things did not work. N'alaba ng'ebintu bigaanye. What she had to do is to come back, kneel down, pray to God, cry for him okulaba nti amuyamba. At the end of that day, God did his wonders because God is indeed powerful. Yes, God is a powerful person, my dear, don't joke. And if you're there thinking that this man does not exist, my dear, I don't know where you are. I don't know what you're thinking, because at the end of the day, okukimanya nti yalina the last trigger. He's the one to pull the last trigger. You get. Bwagamba nti you're dying today, however much osinza sitaani, you cannot come back. When he says this is your last, there is no first. Yenze Sheila Adita akategedde kubira Mukama engalo. Twesange mu comment section. Imbagala nnyo.